Hello everyone, hello Uganda, hello the rest of the world. Ibrahim Mukasa gemanya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Ibrahim Mukasa ne Africa One Tours and Travel ku Catherine House Muyenga, that is second floor. Naye nga ate siwe tukoledde olunaku olwaleero, but nkutegeeza nti abo partners baffe tutambula nabo ddala when it comes to tourism, okugenda ebweru ne wano mu Uganda. Africa One Tours and Travel bebalina okwanukulako oba okuddibwamuko. Omuzadde ali eyo nga oli mu kutulaba akadde kano, taata oba maama oba jjajja oba ssenga oba guardian oba caretaker w'omwana nga wali agadde omwana atambule, tulina packages ez'abaana. Ate nga naawe oli eyo olina trip oyagala genda Israel, oyagala genda Egypt, wegayirire Katonda omusabe, omwebaze, omusinze n'okutambulira mu mbeera ey'okulaba engendo zino ne Bible yatambula etya, ojja kubanga era otuwekwatako. Tulina trips ezigenda Israel ne Egypt as well. Naawe ayagala okugenda ebibyo just ng'otambula bibyo, Africa One Tours and Travel tulinawo of course desk ngehandlinga abaagala visas n'okuba securingira appointments ku embassies ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. Oyagala genda Canada, oyagala genda America, oyagala genda UK, oyagala genda South Africa, ensi za Schengen zonna, you are welcome. Jangu nga goyagala genda bibyo bakuweereza invitation, tumanyi how to go about it. Muganda wali bweru yakuyise, oyagala kugenda kulambula, toyinayo wadde gwomanyiyo. Africa One Tours and Travel tulina desking handlinga that. Jangu tukuhandolinga nga bwozze kasa kibeera nti kyakutambula, tukwanirizaako omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Twegatiddwako director Africa One Tours and Travel, Madam Paula, nkwanirizaako ku show. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Mukama mulungi akaseera konna ekiseera kyonna. Mukama mulungi. Yeah. Sanyuse nnyo okubeegattako leero. Abatwagala eyo, abatuwagira, abatuzzaamu amaanyi, mwenna nsanyuse okubeera wano leero okubatuusaako byonna bye mbadde mubuuza bye mwetaagala okumanya. Mukama mulungi. Amina. Thank you. Olwaleero of course tusooka nakukulisaayo n'abalamazi ab'enjawulo be mwatambudde nabo mu trip yaffe eya May. Twalanga trip eno, trip zino bwe tuziranga abantu ne bajjumbira, tutuuka time ne baggalawo ng'omuwendo guhiitinze. Wabaawo omuwendo gwe bagamba nti kati twetaaga abalamazi 10 oba 2 oba 7 oba 8. So gwe bw'ona agenda okwagala okukyegattako nga baggaddewo, togamba nti baatulimba. Ebintu by'ennyonyi n'ebya visa bibaako period, ebbanga eggere nti tutambulira mu bbanga bweretu. So bwetwalanga trip yaffe ya May, abantu baataninga up in good numbers era bagenze ne bakomawo. Njagala kusookera on that note kukulisaayo nti mukulikeeyo Egypt ne Israel, wabula trip yatambudde etya? Briefly, trip yabadde etya? Kakati trip ya May yabadde almost an extension eri eyasooka ey'aba senior citizens. Kubanga neera abasinzeemu neera babadde senior citizens, lwakuba twabadde tulinamuko n'abalala abali middle age, not exactly senior citizens, nabo nga baali baayagala okutambula and their days of leave ne zibakkiriza during that time. So trip teyatambudde bubi nnyo. We still had a very good time of the senior citizens again. Abanyumiddwa trip eno twalambudde byonna nga tulina okulambula Egypt ne Israel. However, unfortunately, neera ensonga etabulamuko ebibeera bitatambudde bulungi. Neera ensonga gye tubeera twogerako Ebra buli wenzija wano neera kabeeramu okujjukiza abantu ekyo kye bakola okukosa abalala ne company n'okwonoonera abantu abasuubira okwagala okutambula gye bujja maaso. Kati bano abantu abadduka
oba ababulawo simanyi what word I can use, but in English I should say they abscond because you just disappear, you just go with your own wrong intentions. Kaakati abo be tukyalinamu obuzibu obungi bino ebirala byonna abantu tugenze tutereeza naye kati obulwadde obusinze n'abuyita bulwadde oba kiwuka ekyayingiramu mu bantu. We don't know what's the challenge, naye okubula kufuusa okukola ki? Njagala tutunulire trip enesembyeyo. Okay, but tetugenda kutunulira trip enesembyeyo. Someone out there bwetumusigira ekifaananyi kya trip ya Israel ne Egypt. It is a trip about okugenda okusaba Katonda, okusinza, okwegayirira. Nti for example for abasiraamu naffe trip yaffe eyo egenda Makka ne Madina. Someone would not think nti omuntu asobola okubulira ku trip eyo. Biki ebiviirako abantu okubulira Egypt ne Israel, because it is something unheard of. That's very right. Naye nga kati nganze omutegesi nange kinnemye okutegeera ensonga ki oba kyama ki ekiri mu nsi entukuvu abantu gye bali okuddukira, kubanga yali badde ensi gye tweyagalizaamu, gye twenyumirizaamu, nga gye tugenda okusabira, gye tugenda okwebaza, gye tugenda okwegayirira. Naye ate weefuula ate ensi abantu gye bali okuddukira okukolera. And it's a very complicated, omanyi waliwo ensi gy'otuukamu naawe ng'ogirabamu obuzibu bwayo. Waliwo endala gy'olaba n'ogamba okay, nja kupiikingirawo ngende. But a country like Israel is not a very country gy'oyinza okuddaawo ku makya n'okeera n'ogamba nti no kati wano nze wengenda okubeera. Restrictions and their way of doing things is very, very restricted to them, and it's a small country. Kati naffe nga abatwala abantu, we are still puzzled. Tetunaba kitegeera ddala kyama ki ekiriyo, kubanga kati kyama ekiddusa abantu. Kubanga it's not only Uganda. Olina okumanya nti no Uganda, unfortunately, we are blacklisted in Israel. Omanye ensi eyo nebeeraawo nga wowaayo passport yo kwegamba nga emblemu kwegamba as long as it's a Ugandan passport. We are one of those countries. Of course, it's not only Uganda, but there are many countries also listed within that blacklist. So kati muwayo passport zamwe ne baba checking ne baba bekengeranga nti no mwenna muli bakyamu olwo omuntu omu babiri oba basatu abakoze eki abali mbakyamu. But currently the numbers have been growing. Ate ekisinga okutulumanga ffe abategeka olugendo luno olw'okusaba nti no abantu beewaayo ekigera abatuufu abagiriko trip eno kwegamba they get inconvenienced. Kubanga omuntu waabula tekibeera nnomo nti no kati mwe mugenda mu maaso, poliisi egenda kujja babuuze kino na kiri, mukole statement, kati olunaku lwe mwali badde nga mulambula muli ku muntu ogwo omu abuze, olunaku lwamwe ne lufa. So bano abantu abakola ekintu kino beeyagaliza, the selfishness is beyond. Omuntu akoma, it starts with me and ends with me. Bwe buzibu bwekirimu byonna. It's not like tino omuntu waba abuze buli kimu kiri nnomo. Mbeera mukyali awo ate nga bababuuza kino. Oluusi babazza nayo mwenna in Israel. Kisinzira agent gwe muli naye. Waliwo akomya ne trip. I've seen other companies ng'omuntu omu waabula wadde nga mwakayingira we muto omu n'abulako agikansol ayikolwamu mwenna ne abatwala ku kisaawe to the next flight. So kisinzira ne agent gwe muyina, kubanga obuzibu obuliwo on something else is the guarantee gye batusasuza. Sente si ntono kubanga omuntu omu waabula. It means sente zo zonna bazitwala. Okay. Njagala tutunulire trip enesembyeyo eya Egypt, Israel. Abantu bameka ababuzeewo oba abadduse? Yali muntu omu yabula. Muntu omu kweno trip. Okay. Gwe twalinako. Ate nga ali very unexpected. It's a case ongoing that I would not want to give so much of detail of it. But kikubuzaako okutegeera
ntino Ibra oba gwo n'obula you cannot know oba Idris yagenda okubula kwegamba ekintu ky'okubula kati tekikyaliko ani yabula because when tujja na kutwala minister abule si kyalina kati gwenyiza kwesiga kati we byatuuse kubanga nedda sikyasobola kubanga we bituuse nyiza n'okugamba ndooza ne mama wange ajja kubula kubanga byannemye okutegeera omuntu ono gwe twabadde naye yabuze the person works for an international organization sente zaafuna teziyikisana mkwegamba it is just too good for somebody to just disappear the job akolera mu kitongole kiri international yes it's an good money exactly n'asuulawo omulimu n'abula nkugambye yaleeta empapula ze because if you presented those documents ewantu wonna teri mutayinza kumumma recommendation was very any visa gy'anaaba yagadde in any country yali asobola ogifuna naye of all countries n'abulira Israel ate nga neera yabulira Israel nga ayina ne visa ya America mu katabo kati Ibra n'abula n'atabula tewali kati kyama ki ekiri Israel omuntu aleka okubulira mu America n'agenda n'abulira Israel akolera mu international organization abaddeyo for over 15 years andi batugamba teri ddoge Isirayiri Extra Digest mugoba nsonga Africa One Tours and Travel muyenga ku Catherine House second floor wogenda okubanga otusanga tugulawo okuva Monday paka Saturday. Yes. Jangu for anything to do about travel, visas, hotel booking, air ticket bookings, byonna tuli open. Jangu buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi. Oyinza okubeerayo ng'olina visa yo naye nga toyina ticket. Jangu tickets weeziri. Ayagala okufuna visa sina nti oyagala kutambula na Africa One necessarily but osokubanga gweyagala kutambula bibyo oyagala genda kulambula Bulaaya eyo slot weeri ekola kummwe ne bakubookingira appointment n'ogenda n'okola visa. However, Africa One Tours and Travel tebagaba visa. Okufuna visa kusinzira ku gwe engeri gye wepresente nze kwembase n'ebyo ebipapula byo byoba otutteyo. So nkikugambirawo kino jangu ng'okimanyi. Okugaba visa obuyinza obwenkomeredde bubeera ku mukyala abeera ku kadirisa wali oba omwami okusinzira kwembase gy'oba ogenze. Njagala tutunuulire abantu bano ababula. Oyogedde ku point nti Israel somewhere somehow yateeka Uganda mu courts n'ensi endala olw'abantu abagendayo ne babula. Njagala tutunuulire ekintu ky'omusingo guno gwe muteekayo. Omusingo guno gukola gutya, gukola ddi era guvaayo ddi, gusigalayo ddi. Ntegeerekese bulungi? Yes. Kakati because Uganda is blacklisted and okufuna visa abantu bokubakkiriza nga toyise Nairobi agent yenna yali yagadde okukola ne bannayuganda the condition is through the Ministry of Interior to teekayo guarantee ng'oyitira mu agent oyo gwokola naye partner wo ali mu Israel kati wobeera oteekayo musingo gwa group pa group tuteekayo $3,000 egya $. Okay. Kati woba ogenda kukola omusingo nga gugenda kurunninga omwaka mulamba oteekayo $6,000 egya $. Okay. Kati omwaka we guggwaako noddamu n'osayininga nti noba esente zange zeeyongereyo ki omwaka omulala. Woba okoze woba otaddeyo musingo gwa group pa group gibeera $3,000. But unfortunately kwezo sente or fortunately nti nno wooteekayo sente gye $3,000 abantu bonna we bakomawo sente ezo ozifuna within a process of about 30 days sente mbeera bazikomezaawo ku akaunti yo. Okay. Esatu gikomawo singa nga tekukubaako abaabuze nga bwe babatwala bonna bwe bakomyewo. Okay. So kati wekubeerako omuntu wadde omu wat Ibra abuze ku group tebatoolako nti nno kati wabuzizaako omuntu omu katukuddize ez'abantu 999 babadde 100.
zonna we bazitwala. Ekintu ekyo kikola kitya nti omuntu omu bw'abula afiiriza kampani emitwalo 6 ejja $, oba emitwalo 3. Yes. Omu bw'ati kati obeera owedde mugenda kulikavaringa mutya ssente zino because scenario zino tetusobola kumanya nti oba zaakomye oba zikyagenda mu maaso naye ate era gwe still you have to deposit this money the 30 or 60. Yeah, but there are instances where ministry wayinza okuconsideringa muko ntino for example abantu babadde batambudde 10 oba 5 oba omu ye yabuze they can excuse you ne basigalawo 49 kati oluusi kiva eri ab'obuyinza oba ab'amateeka okusalawo ng'okuteekayo defense y'okwewozaako oba banaagiwuliriza oba tebagiwuliriza ate kiva n'emirundi emeka abantu gwe nga kampani yo abaze babula kati wobeera nga tobuzangako ate oleesa abantu bangi maybe they can pardon you kitegerekeka but if that is something that is continuously happening probably they will not listen to you. Yes. Kakati for this incidents fe gye tuyina ku luno kyabayitiridde nabuko it is beyond their omuntu alina omulimu gw'ayina it's an international company it's kyabalemye okutegeera and they picked a lot of interest in it nagamba nedda omuntu ono waliwo ekirala ekyamuddusizza kiyinza obutaba just tino omuntu yayagadde bwagazi kudduka so that's how the guarantee works here Israel. Kati guarantee endala kati for example kati ng'eya America gye twaliko trip gye twagenda kati partner wange gwenkola naye mu US kati naye twasasulayo sente kubanga ye akola ku groups ku numbers kati naye we babeerako ababuze naye babeera wawandika invitation gayita group endala ekosa group endala egenda okujja obutaba wa visa bagamba ono buli kaseera wawandika abantu bebakola ki babula kati eno guarantee ino okulagwa eri ab'obuyinza ntino nange nteekawo precautions I also mind about my company yes this is not deliberate exactly naye nga kyekintu ekizibu ky'okukola ki tutunulire abantu bano nga mugenda muba briefinga abantu bano baba bagenda ku trips zino balaga interest ki ddala because fena tukimanyi strip ya kugenda kulamaga okuyita mu path ya Bible walking the path of the Bible nebigwa mu koweryo but besides that what other interest do they have? Of course the interests are best known to yourself. Nze ojja kujja ngambe Ibra ogenda kusaba. Nze olugendo ntaddewo lwagenda kusaba na kutegeera Bible yo. Oba ogenze kukweyagalako oba holiday ogenze kuwummula. Oli ne bwe yeekubizaayo ebifaananyi yamanyi. Nkugambye as agents naffe tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Tegeera. Kwegamba olaba nga Bible wegamba neera yamulyamu olukwe gwe yasinga okwagala. Bwe guli. Yeah. Kati n'oyo ajjanga buli kimu akiina kati ngone yakabula. Oba the last waliwo omulala gwe twalina kwedde yabulako owa 58 years old. Omukyala n'omwami abo n'abantu bakulu tobasuubira kukola bintu bifaanana weebityo you understand bwe tujja ku America abaana okubula b'otambudde nabo sisuubira abaana kufuluma mu room kugenda gye batamanyi tuteekawo precautions zonna buli kimu tukuumye naye interests z'omuntu toyinza kuzimanya okugjako kyaba akugambye so njagala tutunulire this security omusingo oguweebwayo for example ku trip ya Israel ne trip ya America zino sente za Africa one sente z'abalambuzi. Okay, kakati Israel gye tuzze tuvudde twali tetujjaako bantu nga Africa one yeteekayo naye twagenda okurealizinga the risk of the company is extremely high and yet ndi kutuukiriza birooto byammwe nga bakasitoma
Ochiraba. So we decided to share the responsibility. Yeah. Naffe ne tutandika okusaba bakasitoma ne tugamba omanyi we have to share this responsibility. Kubanga oyagala kusaba already omaze okuteekamu ng'enkumi 4 okwongeramu 1000 omuntu ayagala kyayagala talemererwa. Yeah. So we decided to share this responsibility kubanga neera oluusi wadde nina 20 abantu neera nga kampani njaku omutwalo gwange gwe mba ntaddeyo okuweza emitwalo emeka emitwalo 3 kubanga buli omu we mujjako 10,000 nga bali 20 mba nfunye mmeka emitwalo 2 ebiri gyokka. Kati it means for 30,000. Yeah. Ate saagala kubateekako nnyo pressure nga ba client. It is a shared responsibility kubanga nange ovunaanyizibwa ewange bubeera bukyaliyo okulaba nti abantu be nasengejja oba be nayisizza mu kasenge nti nagezezzaako nyinza okuba nga saatuusiza 100 ku 100 but we tried to sieve out the best of the best. Bana neera tusiiba tubagoba oli ajja neera ng'olabira ddala story empanvu sijja musobola n'omugamba ssebo genda onoonyeeko omulala. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasa gemanya gange tulina omukyala Paula CEO Director wa Africa One Tours and Travel emuyengaawo ku Catherine House second floor. Bw'oba ova Kabalagala tuli ku mukono ogwa ddyo ate bw'oba ova Muyenga tuli ku mukono ogwa kkono. So nkugamba ekintu kiri kimu nti jangu n'ayagala okumanya of course ebisingawo ku ebyo kuba ku namba y'essimu gye tutadde wansi awo. Enamba y'essimu zino Monday to Friday working hours. Bw'oba oli Bulaaya pimapimamu time olabe nti kati time eno Uganda bali mu ssaawa mmeka. Bw'oba oli Kampala still those weird hours tuleme kuba kyakubiri ku kyo. Baganda bange abawangaalira mu Middle East n'ensi eziriraanyeewo mu kyombo kya Buwarabu, enamba bw'onoonya ku WhatsApp nga tofuna teekamu akasente okuba direct because sikisuubira nti osobola okulemererwa okuteekamu akasente okuba direct ng'oyagala kugenda mu nsi nga Bulaaya, America, Canada, Bungereza nga air ticket yokka teka wansi wa $7,000,000 naye ng'olemereddwa okuba essimu direct egenda okukyajinga 2,000 oba 3,000 olumu tubeere nga tubalaabalangamukko because ky'oba oliko obeera okyetaaga nnyo. Njagala tutunuulire ensonga ya abantu bano buli lwe babula kikosa company image ya company eri mu immigration gye bagabira zi visas. Yes. Kitwala n'akasente because at the end of the day gwosinga okuteekako akasente akangi ne bannaabwe bano baba basigadde baba bafiirwa. In the near future Africa One Tours and Travel muyinawo enteekateeka egonjoola ebintu bino because eno business omuntu bwabula tetukusuubiraga nti anze ngenda kuggalawo teri mulimu gw'ogenda kukola nga guli ku kaweweevu newe kuba kusaasaanya kigambo kya Katonda oba okubuulira enjiri era obalaba abantu nga haso y'amaanyi okutegeeza abantu. So waliwo ene measures ze muli mu kutunulamu nga ekitongole. Of course Ibrahim nyinza okugamba nti nno abangi yabatannaba kutuuka. Yeah. Compared ku betwakatwala be batono nnyo bwe kiri nzikanya naawe. Kati ate abangi ekirooto kyabwe bakyakitambula. Bakyaloota bakyeteekateeka. So we cannot fail, we cannot give up. Nga ogambye okubuulirira enjiri nakyo kitwala obudde omuntu okutegeera n'okuweza abantu mu kyakiyo ne Katonda bye yayitamu. So bino byonna tukirabanga ekikemo kirabanga okugesebwa okula nga we tunasobola okutuukisa ebirooto by'abantu b'okukola omulimu because omanyi omulimu gw'obuulizi tegulibeera nti no nyimiridde mu church n'enjogera fena tulina engeri gye tuweerezaamu Mukama. Kati nange this is a calling to me that I believe I'm one of the chosen people okutuusa kati ne abantu ba Katonda abaagadde okutuuka okukola ki okukola kye babeera bakoze eki kye baagala okutegeera Bible kubanga bingi ebyamagero ebye balabyeko bo abagenze nga kye baagala kyekyo. Kakati as Africa One of course we are planning every other day omanyi ensobi ekugolola
mu nsobi mwe tufunira amagezi tuyigiramu bingi nnyo ate bwe tutandika n'okumanya nga okutereeza ekintu okitegeera so you become stronger every other day it's only the weak that give up yeah kakati nga Africa One fee tugenda kukola we have to work with security as well now kati ebintu twagala tugenda bisanga mu military kati we bituuse that if it means working with the tourism police ya Uganda ne tugamba omanyi omukulu owa tourism police twogere naye tugamba omanyi as Africa One wakiri nasasuliranga abasirikale basatu ntambule nabo ku group bo bakola omulimu gw'okukuuma abantu babalabe batutambulireko buli bwe tugenda katuyingidde wana ayimiridde ku mulyango tuleke ku inconveniencing abantu and tuleke na kuluzinga sente kubanga nze leero we nakugamba Ibra sente zo bazitwalidde ku Idris yadduse oba Daniel tekiba kirungi oli agamba sente zange zagendera ku muntu gwe sitamanyi na kumanya okitegeera wakiri tumanye nti nno abantu bakomyewo yes bataddeyo musingo naye bazifunye sente zaabwe it's not again to explain ate kati sente zonna bazitutte abakunyigidde abalala bakututte ku poliisi babisayininga kwegamba it becomes a very tedious procedure dako mu trip y'abaana gye twalimu ya US abaana bayambala uniforms abaana balina IDs you could easily identify them for example bwe twali mu Universal Studio is a very huge place nti omuntu asobola n'okubuliramu oba okwebulizaamu abantu bano abakulu tewaliwo nteekateeka bambaza uniform oba ID of course byonna tubibawa tubawa ID tubawa t-shirts tubawa byonna naye okubula kuba kubula wakiri tasooka kuyingira mu toyi n'abyeyambula tumirako Idris Lukwago salute my brother so ekintu ky'okubula we just have to continuously think nga we tuyinza okulaba kye tuyinza okukolawo okutereeza omulimu gwaffe tuyinza obutakimalaawo naye tujja kukendeeza because kino tekituuse ku Africa One but if you find out with the rest of the companies nabo abakola abamu bali out of business right now okitegeera they are out of business kubanga if Africa One can afford something probably omulala tasobola kyaffordinga kati oluusi abamu beesanga bazze munange Paula nina abantu bange naye mbadde nsaba obantwalire kubanga nze sente siziyina tokiraba kati abeera out of business aba akolerera nze kati abeera agent wange so kati ebintu ng'ebyo we have to try our best okulaba nga we tukendeeza omulimu gwo gwolina ogulongoosa so kati fenga Africa One the people who are out there we are planning okudduka ng'ojja wa Africa One olina okujja nga weesibye ebbiri extra digest mugoba nsonga of course shows affe eza tours and travel tukola na Africa One because bali legit ate babaddeyo for good time ate nga mukimanyi ti time kintu kikulu nnyo okudetermininga omuntu gyavudde ne gyalaga abantu bangi bakyankubira amasimu abazadde ba guardians ne ba caretakers b'abaana bajjajja basenga nga babuuza about trip z'abaana trip y'abaana eddako yaddi trip y'abaana eddako egenda beerawo mwezi ki trip y'abaana eddako tutwala myaka ki ku myaka emeka from what age to what age era bwekuba registration oba admission ogalawo ddi Africa One egalawo ddi so that abantu basobola okumanya nti deadline tebakwatirayo okay trip y'abaana ekyaliko we still have the program we still have the program of January we still have the program of December registration is going on nera amasimu nga we banaagalaba ku screen they should call come to office ne beetuukirira ne batuukiriza ebisaanizo byonna bye tunaaba tukoze eki bye tunaaba tusabye so kati kyo eky'abaana
also nga kiringanga ekyogamba okulamaga we are not going to close it lwakuba nti no waliwo ebitatambula bulungi ku trip eyaggwa neera ey'abaana yes naye nga ku luno neera we still got to do the trip kubanga baana bangi nnyo nakugambye abangi yabakyakola ki yabakyaliyo nina n'omuzadde omu yaŋŋamba okuva ku trip yaffe eya America eyasooka mu 2016 kitegeera abadde asonda ssente abadde asonda ssente asuubira nti nno at least this year or next year omwana we naye ajja kukola ki ajja agenda ku trip eyo so olaba ebirooto by'abantu abamu kubanga omwana we asoma n'abaana abalala abanyumya abiraba ku TV akola kyamubanjizza so abangi abakyaliyo abaagala beteekateeka abaana bangi tatwaleko omu babiri bokka abalala abaleke so for us we are still proceeding with the program we are not going to close kubanga if it was like that I believe ne embassy singa baggalawo dda olwabadduka ekitasoboka bangi abagenda mu yuna bagenda okudda abagenze 10 bakomyewo 6 does it mean that yuna closed? No. It continues. So we just have to keep learning and to see how to control the bad ones kwanga ate surprisingly ababi be batono kwanga obeera ne trip nga y'abantu 50 naye nga babiri aba planning okola ki okudduka though sometimes mu trip endala waliwo abasukkawo but for me according to us normally tulinamu omuntu omu babiri ku group so trip y'abaana eya USA bagenda January na December tugenda Bawula okay what age to what age tutunuulira 6 yes to 16 years 6 to 16 years yes waliwo omwana wa 17-18 title nedda lwaki out of experience we have decided that those kids now babeera bakuze beesalirawo bakola bye baagala otegeera ate mwangu wa kutuma emirundi egisinga aba kwegamba decisions ze nebyakola byonna abakola bintu bya kikulu so ate tugenze okiraba like for the US trip abaana abasinga batuleetera obuzibu beebo abeera ku ssimu bamugamba ojja kufulumawo oti ojja kulinnya uba weete kulinza ebweru ojja kukola kwegamba buli kimu of which omwana wa 867 what ajja kujja kugambe anti Paula mami has said like this ye wacho wakyogera kubanga ye awuliriza ky'omugambye waliwo n'omu ku the last trip yajja n'agamba mami daddy has bad manners he has said like this but you told us like this So it is between the age of 6 to 16 years. To 16. Of course, ne 16 babera muko na at least they have bachari muko that respect no kutya muko babera tebanaba kuguma nnyo mitima. Okay, abaana bano balina kubanga bavaawa baana b'abaani bava mu families ki abazadde baabwe baawa no Uganda abazadde baabwe ba mu diaspora abazadde baabwe baawa no ba mu diaspora baawa. And to begin with, first I need to actually begin by thanking you kubanga watuyambako nnyo as Africa One initially. Thank you so much. Mu kiti kye baali batulowolerezaamu oba kye baatutwalirangamu nga waliwo abantu abamu abaatyanga ennyo okututuukirira nga bo balowooza ndowooza abo balina be bakola nabo baabalala ba on international school bokka but from the time we started working with you kyaleeta okukkiriza mu bantu nti nno watutuukira ku muntu neera nga we n'agamba the grassroot person oba omuntu we ŋŋamba nti nno kubanga bangi bali eyo balina ssente zaabwe naye sometimes bagenda ne balowooza nti nno ebintu ebimu si byabwe kubanga kati okuva we twatandika okukola shows watutuukirira abantu bangi neera mbeebaza nnyo ab'omu kikuubo abasuubuzi really mwatuwagira nnyo ku trips zino zonna ezizzeeko bazze batwesiga bazze bakkiriza nti no naffe tuli bantu bammwe Africa One tesosola mu bantu tuyinza okuba ffe tukola ebintu bya mutindo nnyo luzungu lungi nnyo naye namwe mujja mu luzungu olungi yes ate tubategeera so
it's not that we are not looking up to them. Yes, naye nga batwebaza nnyo, abamu bajja ne batugamba banange bwebale tukuleetera Ibra kati yasobola otutuusaako, Ibra yamanye ensonga zaffe, Ibra. So we really appreciate you, Extra Digest, that you have been able to reach all the people, all the grassroots people, abantu bonna abali eyo. So tubeebaza mwena abasuubuzi, mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala, mwebale kutwesiga. So tubeebaliza ddala. Okay, so njagala okone ku kintu kiri ekya n'omuzadde ali e Bulaaya asobola okuweereza ssente omwana we n'ava n'agenda n'alambula n'adda. Kakati omuzadde ali e Bulaaya, those are the diaspora parents. Kati omuzadde ali e Bulaaya, njagala osooke weetereeze ng'omuntu, tuleke kufunamu buzibu. Ekisookera ddala njagala mbalabule, saagala mulimbe, kubanga okulimba tewali kye kigenda bagattako. Okiraba? Ekyokubiri, saagala mugambe nti no muli bafu. Mulekera okwefiisa kubanga mukyali balamu, tetunnaba kubaziika. That is a bad record on your records, honestly. So mulina okusooka okubuulira yo honest status nga wooli gy'oli yonna yonna, especially mu nsi gye tubeera okugendamu. Oshegera kubanga we tugamba nti no tugenda US. If I say the parent ali mu US, yagenda atya, aliyo nga ki? Kati let the embassy decide omwana agenda ku trip oba interest ya muzadde. Kati bo basaleewo accordingly. Kiki banaaba basazeewo. Naye we munaalimba, we munajja ne mutugamba ebirala nga Africa One. Okiraba? Ate ne mutuukayo ne mukola ebirala. We don't want to look as Africa One having connived with you people, because naffe mujja ne mutugamba bye mutugambye, naffe bye tupresentinga. Ate namwe baba babuuza eri munda ne mwogera bye mulimbye. So you cannot betray the company or betray the embassy as well. So kati nze mbalabulamu ekyo. Kubanga neera nze kati we munajja neera nga nkimanyi nti no gy'oli, I will definitely inform the authorities. Or no ali what ne what. Thank you. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli. Before we go, njagala tutunuulire trips zino zibeera ongoing, teziyimirira, year in year out. Twamaze trip ya May eya Israel, Egypt. Trip che eddako eya Israel ne Egypt eri mu pipeline, ng'abalala we bateekera okugenda for the US tour ey'abaana January December. Okay, kati Israel tulinayo Israel October. Tulinayo Israel, tulina 3 countries. Israel, Egypt and Jordan. Yagenda mu 3 countries. Tujina mu Then tulinayo eya December egenda okutwala abaana n'abazadde, which is a big offer that we have given to people. Ate nga abagenda okutambula n'abaana baabwe tubasaba mujje nga mwe bazadde. Tetwagala nti no ate kojja yabatwala, ate senga yabatwala. Yes, so we really want parents. It's going to be a family prayer journey. Yes, so kati ekyo kigenda kubeerako n'abaana. So you have to come when you're biological parents, obanga oli single parent naye nga kuliko omwana, obanga oli baana bokka yabagenda okutambula, obanga bazadde, obanga toli muzadde oyinza kutambula ng'oli wekka ng'omuntu, naye abagenda okutambulira ku baana mulina kubeera nga mmwe bazadde baabwe. Okay, tetugenda kubanga tusuka of course, but nkubiriza abantu nti zino trips buli tuziranga tukolera nnyo ku first come first serve. Tewaliwo nti ono VIP, tewaliwo nti ono ordinary. All of you are VIPs. Buli omu abeera VIP when it comes to all services as Africa One Tours and Travel. So I encourage everyone out there, buli lwowulira nti tulanze, kirungi nnyo n'ojjumbira ng'obudde bukyali, because buli kimu kyetaaga time okusaba visa zino, okurespondinga, okupreparinga, air tickets, hotels, n'ebifo bino bye tuba tugenda okukyalamu oba okulambulamu, tugenda okuva eno nga bamaze okubibuukinga bakama baffe. Bali byo byonna bitegeeza ki? Bitegeeza obudde, nti buli tuteekamu obudde nga bukyali
wabaawo okwetegeka okwannamaddala. So nkugamba ekintu kiri kimu, the treatment is VIP. It's a 5-star treatment. Kutambula everywhere, kusula kulya buli kimu kibeera class. So nkubiriza abantu out there, ne woba wagenda Israel omwaka oguwedde nga you feel you want to go back this year, come back and oddeyo oyongere okubanga osaba Katonda buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo. Mukyala Paula, tetugenda kubanga tusuka wano, tukwebaza obuddebo. Thank you so much. Nyongera okujjukiza abantu nti Africa One Tours and Travel tusangibwa Muyenga ku Catherine House ngoyambuka nga wakave kabalagala bot ojjo kubanga tusanga ekizimbe bakise Catherine House omwaliro ogwokubiri wa second floor in the corner ojjo kubanga otusanga. Tuli open Monday to Saturday era nga nkugamba naawe ayita ku simu zaffe nga osinzidde wabweru w'eggwanga Uganda gezaako okumanya time nti kati nkube simu ene Uganda obudde ziri saawa mmeka. Bw'olaba nga tebali mu kuddamu saawa eyo manya bali mu kwatendinga ku munno omulala ayagala service nga gy'oyagala. So tubeere bakkakkamu buli kimu kitambule bulungi. Tubeebaza aba supporting company, tubeebaza ba clients, tubeebaza abazadde and the little ones, the boys and girls. I love you so much. Ibrahim Mukasage manya gange tetugenda kubanga tusukawo wano tukwatagana omulundi oguddako. Mubeere bulungi, mweraba.